mira mwabalidde empanga anti omukenkufu atutute mu nnimiro nga tugenda kulima ensogasoga abangi ze mwate mu kuzeemalako nga temuzirinamu mugaso. Ensogasoga business nungi nnyo yakulima kubanga ensogasoga eno mu Lunyanyimbe gye tumanyinga castor oil. Naye ng'ensogasoga yasibuka mu busoga. Ensigo zino omanyi bwe zikula zaabika pa bwe zimala okwabika zagwanga mu mugga gwa Kiira ne ziseeyeeya mpola mpola ne zituuka e Sudaani Nairo era n'azongerayo omugga gwaffe ogwa Kiira ne zituuka e Misiri. Era bwe zaatuuka eyo Cleopatra yajjangamu oil ono w'ensogasoga n'amwesiiga. Era gwali eyo ng'oyagala okunyirira weekwate buto w'ensogasoga naawe ali eyo ng'olina ebizimba nabagamba nti ensogasoga eyamba naddala castor oil ono okuyamba ku bizimba abalina ebizimba n'abo abazibikidde enseke n'abasajja omutagasejjombwe oyisaako obuto w'ensogasoga oba castor oil omusajja n'agumira n'afuuka lwasa mayinja. Ekirime kino kya migaso mingi ddala kyokka okukisimba kwa layisi nnyo anti ensigo ya mitwalo 4 esimba yiika yonna. Emikebe 4 gye gisimba yiika. Emikebe 4 gye gisimba yiika nga bwe mulaba yiika yaffe wano gye tuyina ensogasoga. N'ogattako n'ekirungo kino ekiyamba ensogasoga obutavundira mu ttaka kubanga ettaka lyammwe lyayonooneka lirimu obuwuka. Ekirungo kino kya trichoderma kyekyo ekirungo ekibeera ku miti. Emiti egyo egy'omu bibira n'olabanga emiti gy'ebibira tegirwala omuti ne guwangaala emyaka 20-35. Kale ng'onaasimba osooka kuzinnyika mu mata ng'omukenkufu bw'alambulula. Era nga anaalima ensogasoga bw'omala okufuna ensigo eno funa lita y'amata teekamu obusaanikira 10 buno obwa trichoderma bw'omala obuteekamu mu mata ago biyamba ensigo eno obutavundira mu ttaka. Teekamu emikebe 4 bw'oteekamu emikebe 4 muli mu mata. Oluvannyuma lw'ekyo enkeera simba bw'oba osimba akanya ka inchi 3 n'obuukawo entannya oba mita 4 n'osima akanya akalala era nga mu yiika yonna egendamu emikebe 4. Bw'omala ekyo ng'obikkako ettaka kijja twalira ensogasoga yaffe emyezi 6 okukula n'okunogebwa. Era mu myezi 6 egyo bwe gituuka kungula. Bw'omala okungula Prof Bioresearch ojje otugambe ensoga yaffe yakuze mu nteekateeka eya field castor nti ffenna tugaggawale. Ojja kujja tukuwa ekyuma ku kibanja mpola ogenda okamulemu oil era nga yiika namba evaamu oil lita 8. Buli lita tugigula emitwalo 5 bwe bukadde 4 bw'ofuna. Ate ng'ekirungi terwala tevunda naddala ng'oginyise mu ddagala lino erya trichoderma eriri organic obuko obwo oba trichoderma. Ate n'ekirala ensogasoga yaffe eno ekula buli wamu. Ekula mu ttaka erimyufu n'ekula mu ly'ekisenyi ery'oku lusozi. Naawe wenna eyalima ebitooke osobola ogenda ng'ogisimbiramu. Nkugamba nti ensogasoga evaamu oil gisange ku Prof Bioresearch. Omanyi mwetumiikiriza nzogenda eyo ne mugamba nti njagisanga ku ttale eyo eyinza obutavaamu oil n'okola loosi tonneekwasa. Naye bw'oba oyagala evaamu oil gye tukozeeko research, oil oyo ayamba ku lususu, ayamba ku balina ebiwalaata, aba ayamba ku balina envi, situka wamu n'abaagala okuza obukoowekoowe wamu n'abalina arthritis, abalumwa mu ndira nga bagenze mu nsonga. Ensogasoga gisange. Bye bye.